Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzote awasibye otano gyesinzira okutulaba. Nurdin Ntege again mbanze okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo. Ku Megatron nako kwetuli Megatron Media. Ginoonyeeko tugoberere, subscribe, like and share. Nurdin Ntege bw'oba oliko omulimu gwo ogusooka, subscribe first. Comment nga bw'obiraba. Ebimu twogera nga bwe tubiraba bwe tubirowooza ate oluusi ne tukubuulirira ddala ekituufu gwe ky'otayagala kuwulira. Omanyi mu nsi Uganda ebintu byatabukamu. Omuntu alina ky'aba ayagala okuwulira ng'ate waliwo n'amazima. Ng'amazima gamunyiiza ng'ate obulimba bw'ayagala okuwulira. Kati bambi naffe ababaweereza omulimu mugutukaluubirizaamuko mumbuulire. Muba mwagala tubabuulire mazima nga bwe kiri oba muba mwagala tuba gambe bye mwagala kuwulira yadde bikyamu wenjagala tutambulire. Moze ki ekitambula mu katale k'amawulire? Abaana balinga abaana bajja. Abaana babadde kyati baana tambale mirungi. Abaana abajja kati abaana tuli mwana. Tolimba Moze. Mawulire gabadde mu bukete. Kwezi bwe kiri. Abaana balinga bameka. Ebyo bya mawulire. Ebyamawulire byo bigambye bitya? Abaana batuse pa 10. Bya mawulire. Ate nga wali batugamba 10. 16 abaana betumanyi. 16. Naye abamawulire. Obwe bati bajjoko. Naye nze kaakati olwo abaana bwe batuuse ki ekibaddewo Moze? Abaana naye omukulu bamuggyeko gundi. Abamba wakanya abaana. Kati omukulu bamuggyeko sample. Samples ezokukozesa enjala. Tebaseemu linnyo ddamba. Why? Kisinzi abasawo simanyi bye bakoze naye bo bagamba bamuggyeko. Enviiri zino zisigala. Batwala enviiri, enjala n'ebirala. N'ebirala kuba kati oredde eddusu tebakyasobola ddifuna. Omusayi baguggyako nawe gukola nnyo. N'akanyama ati awo tuli bayinza osuggyako akanyama ne bakasiba. Naye nze ndowooza kye baakoze kyabadde kirungi. Ate ekirala nze bwe kiba kivuddeyo bwe kityo kyongera okunexoneratinga. Nakola story ku lw'omukaaga olwokutaano omukulu we baali bamuziika. Ne mbagamba omukulu yalina bakyala be ab'enjawulo. Omukulu yalina abaana be ab'enjawulo. Kati nga Kwezi Robinson yali atambula naye nga ye agamba nedda ssebe abaana bali 16 beebo. Naye ate nga ye bwe yali atunyumiza eno yagamba ng'omusajja tebamugerera ki? Nzaalo. Omusajja tebamugerera nzaalo. Kaakati ate Tamale teyabuzaabuzizza abantu. Omanyi omuntu abuzaabuza abantu ye muntu eyeefuula hore ennyo nti ye mutuukirivu nnyo, ate musabi nnyo, ayagala nnyo Katonda, tasobya. Naye Tamale abadde avaayo luno n'akugamba nze kino nkikola. Oba gwe oyagala oba gwe tokikola ki? Tokyagala. Kuba abadde akunyumiza n'okukunyumiza nti nze omukyala gwe nnina egundi namupakula na ku mbaga ya muntu oba mukwanjula ne mukola ki? Ne mutwala so omulala yandikikwese nnyo nnyo nnyo. Kati omuntu ow'amazima bw'atyo oyagala ani asinga ku ekyo? Kwezi omuntu ow'amazima bw'otyo oyagala ani asinga awo? Akugambye nze ono omukazi gw'olaba nalaba nga simusobola aye n'atuwa n'ebyafaayo ku kwanjula kwa Moze. Simanyi Moze lwaki olina n'ettima wabadde ojjayo speech ya Tamale ey'okukwanjula n'ogituwa. Omwana nga yagijjayo ddala. Unaagizannya wano. Gundi agiina Simon. Gundi yali yakakutuka. N'agisikayo. 8 ogw'ekiro najjayo laptop n'agitema. Mbozi kigi yatunyumiza kukwata omukazi ku mukono ogwa kkono. Yali abuulirira ggwe. Zijjukira byakupakula mukazi gundi nakola nnyo sente. Kuba kulwana. Kyengezaako okulaga nti Tamale atulekedde eddibu. Abantu abasigaddewo tebategeera ky'omugambye akireka awo
yabuulirira Moze byakubuulirira ku mukono gwa kkono nnyonnyola ne gulwana. Yakugamba nti nno lwaki omukazi bamuteeka mu mukono ogwa kkono, owulira Moze, nti guno edda abantu bakuwanga omukazi ate nga waliwo baagala mukubbako bamutwale, so kati nga kyokola omukwatira mu guno nga gulina ogwa ddyo gulina okulwana lwampaka osobole okutwala mukazi wo. So n'atunnyonnyola nti sebeera omukazi omulaba wakulwanira. Kyova yamaliza n'agamba naye kakati omukazi tebakyalwana na bikonde wa ssente. Yali speech na nsonga za kisenge. Era ndowooza naye ate ndowooza ku ezo olina kyonnyonnyodde nti nsonga za kisenge. Moze speech zonna yawuliramu kisenge. Ebirala byonna bye baamubuulirira. Era omwana Makurina tumwebaza. Moze tetukulaba ogyegulira taata, ogigula tulaba. Mwana Makurina waddala alidde emiyembe naye Moze. So Tamale n'atunyumiza nti kaakati ennaku zino ebintu si byakudda mu ringi nti nze mukazi nze nsinga amaanyi nze mmutwala. Kati amaanyi gali mu kiwato, amalala mutako ono nsimbi, ensawo eyimiridde etya. Ebyokutambula ng'okolima abakazi benzi bali bwe bati biveeko, kwata ssente ozikube ku mmeeza ate n'ekiwato kibeere kigumu. Awo omukazi ojja kuba naye yennwana kati eri modern kiwato ng'omanyi okutabula ekiwato n'okiwangaalamu then n'essente n'oziteeka ku mmeeza. Tamale munu yatuleka atusibiridde entanda, nange njibasibirira. Gwasubira okuwasa omukazi yenna oba gwetaaga kyoba okola ennyo noonya ssente nnyo. Omukazi tafugika tabeereka naye nga tolina ssente nga si gwe amaliriza ebyetaago bye. Bino byogamba talina mpisa, tampa kitiibwa, bajja kubuuza. Twawula gwe baabuuza kikyateeka ku tebo. Buli lwoba nga tolina kyoteeka ku tebo, gwe baabuuza kikyoteeka ku tebo looza teyeegira yekyanga ataati akyaliyo. Kati oli yatuuka n'omumota n'abagamba nti bannange oba mulaba mulungi nnyo mumutwale naye mumanye talina kyajja nakyo, byajja nabyo ate nabimalamu yabikunyakunya dda temuli kantu. So Tamala atugamba nti beera mugumi, manya beera mukozi nnyo ng'oli musajja ate weekoleke emikolo egikuwangaaza mu kisenge. Ekyo n'akiwunzikira awo. Bwe nzirayo ku DNA, lwaki Tamale DNA kituufu bagimuggyeko? Oluvannyuma lw'emyaka egiwerako abantu bamanyi okukayanira ebintu by'omugenzi. Era oluvannyuma lw'emyaka egiwerako abantu bamanyi okusalawo ne bagamba gwe taata takuzaala, gwakuzaala naye nga boogeza mumwa, gwe teyakutulaga gwe yakutulaga. Naye ng'ekibuuzo kiri nti azaala oli yafa. So mu bufunze omuntu teyeetaaga authorization nti okusinziira ku Nurdin nga bw'agambye therefore oli mwana wa taata we. No, issue eri nti akuzaala yaba akukola ki? Akuzaala. Era bwe bagamba ba beneficiary b'omugenzi bebo bazaala, si gwe agamba ono si yamuzaala. No, amuzaala aba mulala. Mpozi byogamba nti ono bamuzaala mu kyaki maama we mugatte, ebyo we byawukanira. Naye bwe kiba nti waliwo obujulizi, waliwo omuntu wasobola okugira. Era nze ndowooza kyandibadde kirungi abasajja ab'enjawulo, Moze kino kiwulire, kyandibadde kirungi abasajja ab'enjawulo abakuze kati ng'abayimbi, ba celebrities, abantu n'abalala gyemanyi abasajja abasuubuzi abatutumufu nga
buli luguudo abaddeko n'abawala basatu webakako ne gundi n'akubulako wakyankalana ne gundi tomanyi bigenda mu maaso bw'oba omanyi ekizibu funa gy'otereka bajja oyo alina gye yateeka DNA we okimanyi moze bajja alina gye yateeka samples ez'endaga butonde bwe bagendayo buli mwana gwazaala bw'aba yeebuzaabuzibwa nga mugagenda mu ddwaliro bwe riti nga bateekayo so nze ndooza kirungi ne mubulamu omuntu osobola okukikola n'ofuna eddwaliro lye weesiga n'otwalayo kuba ate nno kino kye baakoze ne bano abaliwo basaana kukebera wabaayo b'osanga abaana nga bakufaanana naye nga si babo nga waali baamuseetinga amatama galinga gago naye ng'ebyaddala n'ewaabwe waliyo omuntu alina amatama agalinga agago abaana ne bano bandi bakebedde lumu ne bamanya nti 16 bonna battaamale bava ku 16 ate ne bano abalina abaana abalala be baleeta omwaka omulambo okuva kati tuli mu August September kyandibadde nti omwaka we gwandigenza okuggwako nga DNA at least zisobodde okuggwayo lwaki olowooza olumbe olw'omusajja omukulu lutwala omwaka mulamba moze okimanyi kwe kiva simanyi kwangamba olumbe lw'omusajja omukulu bakiŋŋambako munda ne baŋŋamba nti kiteeberezebwa okumanya nti okuzaala abaana kya abasajja babaseekateeka nga bazaazi b'abaana bakitwala nti singa oba wafunisa omuwala olubuto nga noofa kitwalibwa nti mu myezi 9 yandibadde azadde so n'ensonga eyo kyeva bagamba nti olumbe luno lugenda okwabizibwa nga wayisa omwaka mulamba oba emyezi 9 kitegeeza gwaba yalekera olubuto aba aluzadde ng'ono omwana basobola ng'ajjawo ajja kakodyo kali abantu bakategeera twamwabye baba kugamba no olumbe lwandyabiziddwa oluvannyuma mulimu n'ensonga endala ez'enjawulo naye nze waliwo yakiŋŋamba si kiwandiike naye yaŋŋamba nti bw'oba walekera omukyalo olubuto n'ofa naye oba wabadde naye eggulo n'ofuna akabenje oba ekiro ekyo n'ofuna akabenje mu myezi 9 omukazi aba azadde bebi ono kitegeeza bwe bagamba abaana b'omugenzi bajje nga bebi wuuyo bakubye emyezi 9 n'emyezi emirala 3 wali 9 oluusi n'omwaka bwe gutawera naye atlist bagamba 9 plus omusajja ze yandibadde amala omukulu naddala oyo omukulu akulidde eddala myaka gya tamale plus wandibadde bakwabiza olumbe nga wayisa emyezi 9 mu Buganda mu Kiganda papasire emu ku nsonga nti baba basobola okumanya bambi ne kana akaana kaali kake nti yandeka n'olubuto era bebi wuuno kati mu baana abakolebwako emikolo gy'olumbe abaana abanaagabana ku maali ne bebi wuuno tumukole ki tumuwe otherwise musobola okugaba ebintu by'omugenzi ngemugaba badde n'abaana 4 ate wagenda okuyita omwaka ng'ono azadde nti nange nzize ng'ebigabwa tebikyaliwo aye ne mudda mu kukaayana nedda biki wali luddawa kobbo nti okwewala enkaayana eyo tuweewo eno piriyodi emala bagende okwabya olumbe nga noono eyandibadde singa waliwo embeera yonna empulungusa ezijja nga ziba zikoleddwako yensonga eyo so for DNA back to DNA abantu mukole DNA ate ekirala abalemesa abaana batamala abajja temukikola kasita bagambye nti waliwo DNA samples muzikkirize mugende mubakebere bwaba waliwo independent wabeerewo taata ali independent yeewayeyo agambe nti buli alina ekibuuzibwa ku tekyandibadde nnyo mwana wa Tamale oba maama mukyala wa Tamale ajja kutuuka abikoowe
mozo kitegedde bw'okikwasa omwana wa Tamale n'agamba nze taata abaana be bonna babaleete otuuka n'obikuwa n'ogana ate noono naawe gwe nedda taata yali tayinza kukwagala olukazi luyinza okujjaawo nga lutunula bulala nga naye bambi tomanya mirimu gye lwali lukolera mugenzi nga ye lwamunyumiranga nnyo nga lukuumuufu okufa luseerera buseerezi kati nga yaaga banange nga otunuulira lutwe naye ngaomukulu lwali lumuseererera kufa akulukuta bukulu kusibaziza muzze togenda komawo gwe n'ovuma maliriza nga lumuzaalidde ki kabebi aba ali awo nga waliwo abawala nga gye bali talina buzibu na musajja kasita amuweereza omutwalo ye n'alya bwe wayita ebbanga wamwetaaza amuyisaamu lwamuyisizzaamu bwe wayita emyezi oba mekanamuga wannange nakijoba oli luddawa nga muntu waali eyo alina mu katale gye yeekolera alina mu saluni gyawangalira alina luddawa kaakati ng'alina emirimu gye gyakola wa situation babayita ba situationship bagita situationship relationship mubeerawo mu mbeera tewali nnyo strings nnyingi nnyo ate bangobye mu nnyumba ate kati nga sikulaba takubuuza nga ku status ono otadde kaani tabiringirira nnyo yagabwa ate ono tabuuza bingi nakambuuza gye bali bangi basajja babbula abasajja muganda wange babbula bw'otandika okukola emputtu ku buli musajja abo beetunda bwetunzi kati tebeetunda beeteeke ku mudaala abasajja batuuka kusaasira yakugamba abasajja bangi naye abategeera be baki be batono kati kyobola ali ku bindeeba atawaanya abasajja bangi naye abategeera be baki be batono kitegeeza nti waliwo abasajja olw'okuba batono abategeera bali ku level buli mukazi yandyagadde ojja kumalirizanga mmoze bw'aba akutaddemu ekigambo onoonya bw'obeddewo ne mmoze so si bw'omumazeeko mirembe nti mmoze akugambe nnyina makurina wange simuta ate namutongoza naye akugambe nti naye ate munnange naawe nkwagala nawe nakupenda nakupenda sana ndagukumbuye kondashana ndagukumbuye ndagukunda obugambe cyane kati mu mbeera eyo omuwala ajja kuguma ne mmoze newankubadde yandyagadde abeere mu mutto gw'omu maaso naye mmoze ali aveere bamugamba olina kutuula wa mabega agenda okugattamu nga kwezi ono ayagala omussa mu mutto gw'omu maaso ebintu bya kwezi tebiggwa n'agamba ate omutto gw'emabega ogwa mmoze gulimukko ku miremberembe bwe mukubira nga njagala eky'ekkumi mmoze akiteekako yadde mu maaso situula ate kwezi anteeka mu maaso n'ebiri tuyomba buyombi n'agawa wange kantuule mu mutto gw'emabega bwe mba nyina obwetaavu bwange ekkumi likola ki lijja ate tanteekako nnyo lukongolo luyitiridde bagenda omaliza nga agamba wange kantuule mu mutto gwa mmoze kati mmoze atambula bw'atyo n'obulamu bw'empolampola tugenda omumaliriza nga myaka 5 mmoze oba 8 oba 10 mmoze ng'awummula obulamu bw'ensi mwenga mugamba nga teyamutulagaako oyo nedda ffe tumanyi makurina ngibyeddala mmoze yalina omuntu we ekireka yalina omuntu we entebe yalina omuntu we ekyengera nga tumanya nti baana kintu waliyo kozi mmoze yeddira ki waliyo baakajubi yazalayo kaakajubi waliwani manya ki basajja baganya obwana bw'ebbali kasewanyana mwebe bamwebe batera okuba babasendawula naye mwebe baali basajja bayizi baba bayizi nkubuulirira wano bayizi bakambwe tebagambwako so bambi
abakyala naddala omwami wo ng'afudde toteekerayo nnyo musajja wo mukono teyazaala bbali toteekerayo nnyo musajja mukono ninze abo teyabandaga abo abaana tebaba babo baba ba mugenzi nga naawe be wazaala be bali ab'omuki ab'omugenzi temulemesa nnyo banno nti teyaŋŋamba si gwe wali abaagala eyali ayagala omukyalo ono ye yalina ensonga ze lwaki yamukola ki yamwagala ye yalina ensonga ze lwaki era yamuzaalamu kuba chances gye ziri nti yayagala abawala bangi oluusi nga tannakusanga n'atabazaalamu kati n'atuuka n'akuzaalamu oluusi agenda okugatta nze nninako omusajja gwe nawulira anyumya nti mukazi we azaala abaana bonna bazaala basiru naye nga yamuwasa mbaga mpeta wallahi yamuwasa mpeta n'agaa naye abaana bonna omwana okufuna 30 mu pepa agenda olaba eyasooka bwali addako omuwala bwali omuwala bwaddako bwali no, abaana aba 5 awo n'afunayo abakazi b'abawala 3 n'agaa nkitegedde omuntu weetaaga ku varayate newankubadde omukyalo ono ayina empisa n'eddiini obwongo katonda yagenda nabwo yamulekera mpisa naki na ddiini kane tumugamba omanyiddewa nti omusajja oyinza okuba gwolika ekizibu nga gwe musiru n'agamba nti kyovola nasalawo nkole sampe ewalala ndabe oba obusiru nnyina bungi mbutwaleko ewalala mmanye nti nze mukyamu agenda okukebera nga kirabika eitha yeye musiru naye ng'omukazi omulala gwe yafunamu abaana naye yali mugezi nnyo n'atabula omusaayi gw'omukazi olinduza gwali mungi agenda omumaliriza nga kyayagala akikoze eki akifunye but omusajja agenda ayinza okuwa ensonga eyo nti bannange kanfuneyo omukazi omulala ku lw'abaana b'abasiru bano nange nzaalayo ku baana abategeera abanayogera ku bintu nga birimu ku sensi okitegedde ensonga tajja gikuwa ajja kwekuŋŋaanyanga musajja anyenye mutwe ate yagenda funya omugongo ng'ateekeramu ddala amaanyi tewali kuttira muntu ku liiso ayingire ekisaawe afuneyo abaana be kati ojja kuba oli awo ng'aleese abaana ojja kuba oli awo ng'afudde abaana beeri nno ng'amufudde namusika gwokaaya naye ng'ekituufu kiri nti abaana bo baali basiru ekituufu empisa bazirina naye baki basiru n'omusajja tayagala musaayi gwe kutambuliramu busiru bwe yali akuwasa nga akwanjula teyamanya kikuli mu mutwe oba temwabifaako mumaze omala okugera n'olugoma ene omuntu ono nga ntegeera ye enkola ye engeri gyalwanamu engeri gyayombamu factors ziba nnyingi era n'abakazi gye bali bayethawe nga bakambwe n'agamba owange omusajja ono nedda waliwo n'omusajja ayinza ozaala mu mukazi abaana nga bo si basiru nga buli gwazaala mubi ng'abaana bali agile nnyo omusajja jjukira yakuteekamu dda tayagala kuyiwa n'agamba owaayi kanfuneyo ekiwala kino ekibigula bwe kiti ntabuleko mu musaayi ntuleko mu mukolo nga nange nkoze eki nzigumidde ekyana kindeetere omuko n'omanya abaana b'ozaalanga we bali awo akaba bakugamba ono bebi wani teri amukusitulira babuuza mama wa mwana omukolo bawoza mujja abaana bannange mujja abaana naye waliwo kibebi ekikaaba buli muntu n'akibuukira okikola ki okisitula emusayogera akisitudde bebi bambi mama wa kibebi kino naye mama w'omwana ono aliwa twabaga ani yaleese abaana Allah tusaasire naye kaakati waliwo ebintu omusajja n'agamba wange kantabulemu newankuba mpozi waliwo n'omusajja nga ekituufu naye yaddala yanoga nga mubi muzibu ng'akituufu ekizibu kiri ku ye n'abakazi gye bali abakola ki abaguma n'aguma nti munnange tewali kyakkola ono ye taata w'abaana you get the point so factors nyingi ezivirako abasajja okuzaala abaana ebbali ezo nkuwadde ziri genuine naye waliwo abalala nga ye just anyumirwa bunyumirwa azaala buzaazi gwasanga buli wasanga ekinnya asimbawo kitooke kinnya kitooke
nga ne bamubuuza nsonga kinti ebintu binyuma bino gwe ensi tugiryako ki makoola abo nabo gye bali naye yadde gye bali eze biba gaba magoba ga bikolwa byo bye yakola ku nsi era bba abaana tebabaamu na musango era njagala kusinzira n'okubuulira gwe maama ali eyo gwe taata ali eyo gwe omwana ali eyo nga bw'otaakola application taata wo okuzaala nga gwe omwana bw'otaakola application taata wo okugattibwa na maama wo n'oli omwana teyakolako application nti maama wange tomugatta okitegedde era teyakolako application nti nzaala mwana omusajja ate nga ayina omukazi bw'ati no weesanga bwesanze nga gwe Nuruddin gwe Uzaama taata wo ye Sulaimaani yakuzaala mu mukazi eyo ebweyogerere yakuzaala mu mukazi eyo Mukono Masaka Arua Luweero nojja ng'oli kaana oli Momboze naye ng'ebyaddala onoonya ekikubooza mu famire tokikola ki tokirina gwe weesanga bwesanze ng'ozaaliddwa muntu bw'atyo maama wo yali mu katale baali mu pate baali luddawa ne banyumirwa system novaayo nga gwe mwana kati bwenzijja ku kika bwenzijja ku famire mu abaana baawo ne mumboola mwe kyanjawulo ki kye muba mulina kye mwakola kuba eyakuzaala ekikolwa kye yakola gwe okuzaala nange kye yakola n'oli maama wange gwe gwolowooza nti sitasaanidde so mu bufunze waliwo okweyitiriza omuntu n'omulaba nga yeeyitiriza ku banne oba ku munne naye nga in actual sense talina reason lwaki yeekola ki yeeyitiriza ku munne bantu kwewa mirembe gisusse ku bannaabwe muwa abantu abalala benjoyinge privileges ezibeera available especially singa kizuulibwa nti taata ono yazaala omwana oyo especially kinyuma nnyo naddala taata ono ataalaama soma oba okimanyi mmoze taata asobola okuleka nga talaamye naye ng'alina ebyobugagga gye bali n'owulira fight obbo omanyi kakati ffe tuli baana baawa mwenna muba baana nga naye bw'oli nga naye bw'ozaala abaana ate abantu bagenda ne beerabira batulugunya bannaabwe ne wayita emyaka 2 ogenda omukebera nga byatulugunya ate naye byalimu nga batulugunya banne abaana ate naye azadde abaana ebbali ng'ate era omuwala avuma banne afumbiddwa omusajja alina mukazi we n'omugaa kati gwe naawe oyagala bakuboole gwe bw'oba ozenga second wife ewalala lwaki bali abaana aba maama w'omuntu oyagala baboolebwe omanyi kati ffe taata waffe mugatte okugatta kirala bimulinde mu kyaki n'emizikiti ye omusajja yakola ensobi ze bwezito bwe zitambudde gwe zooyita ensobi bwe yali azikola yali taziyita ki nsobi yazaala abaana be ne bamunyumira naye kigenda kunnyumira tamale amawulire tegannaggwawo gali tegannaggwawo akyalina stories ezijja nyingi yankoze ekibi eki butankubirayo muntu muzimu tamale yayogeza nnyo omuzannyo olaba mu kuziika wano omuzimu gwe byandikoze yabikola mulamu olaba mu kuziikibwa wano bwe bandiganye okutuukiriza ekiraamo kye yandinkubiddeyo omuzimu awo omuntu oyo akuliddemu Ghana abalemero yandeetedde okulowooza bano bulijjo abeekubye emizimu biwandi si birwanya nti wulira tamale yayogera ebintu bingi kyenzijukira moze wulira abadde mugamba naye omuzimu mugonvu gulinga lyenvu gulinga kikira kya kkapa biki byebatakoze bamuziseeko ng'ayimiridde ate okuyimirira kwe kuli kuti nti tamale ebintu ebisinga bye yali ayogera kabampaane era muze gundi yakyogedde nga tabijja ku mutima naye singa yali abijja nga bw'olaba nti njogera kino mbabuulidde nze era gwe wali olabyeko eyagira omusajja bamuyita Naalabira awo n'erinnya ndimanyi Kayunga Bugerere tolita emboozi za Nkwedi tolita emboozi za Sendi n'eza mirundi zabadde anyumya nnyumya bino bya ddala bw'oba ogenda e Kayunga ekkubo baligenda Busaana oba ebyalo bimbuzaabuza omugenzi bamuyita Naalabira awo sitole eno giwulire nnyo Naalabira awo ng'atuuka ng'agamba yali musajja mukulu myaka 80
yali musajja omugagga mu kyalo alina emmwanyi ze nte biki ng'agamba bwe nfanga abaana bange balina essimu entaana abalenzi abange benkola ki benzaala nti ekyo kimu bwe nfanga basima fuuti tugeze 20 ate bwe nfanga banziika mu mbogo bwe ziti n'amaakinga ne we bagenda omuziika nga wali amayinja mmoze nga wali amayinja n'agamba abaana bange be balina okunkola ki okusima yali ababonyabonya nti kale naku ziba ziri busa ng'omukulu afa teyalwa nga zituuka ng'afa yagula n'ensululu n'ebitiiyo n'enkumbi n'abiteeka wali zibasimisa zino olwo n'abafu abatawaanya abantu kati waki yali andi nze nkunyumiza nga bw'obinyonyola nti batawaanya bantu era baaliwo bamoze batawaanya bantu tekisoboka mujje tusime nga bwe nkumanye gwe wandibisime anti nze nkunyumiza ye azaala bali nga batandika tebaagaana bwakuzaala tabonyabonye tayinza bo tebaagaana ng'abaana basima ntaana oba ziba fuuti 6 oba 7 oba 5 eziri nnomo nga bazisima nga ziggwa faaza ngajja vo mu vo nfuufu mu nfuufu simanya biki mu linnya lya kitaffe biki amazzi bayiyeeyo gano ag'omukisa muleete mayiti ng'esituka bagituusa ku ntaana teri bweti mulabiraawo nga yeesimbyewo bweti ng'eyoola wali mmoze afa tafa nabagambye ntya nkugambye kebera bwoti njagala byennyumya bwoti oli ateekemu mugundi agataliiko nfuufu bino byaddala si byadda nnyo nga 2:16 bagambe nti kayunga tekamu kayunga YouTube tekamu bukedde omufu aganye okumuziika ekayunga akiteekemu bwe kitajje eno story yali yaddala si ya nti oba omugenzi nti byaliwo oba nazzi kuno nno kati n'akyuka avako naddako n'ayoolaawo omuntu n'atandika okwogera ate ng'agenda naye bannange ne bamugjayo muleete ensuuluulu ne basima obudde ne bugaana olwo ne luziba ne bukya faaza najja enkeera ng'ewerako ndooza fuuti nga 4-5 amayinja nga makambwe ennyo ne beegayirira faaza n'aguma musajja wattu n'agamba bannange mukadde waffe beera wa kisa kkiriza abaana bakoze byewalagira biki mu linnya lya kitaffe n'agayiwa amazzi ago musitule yeesimbamu bwesimbi ate nga buli lwe yeesimba bw'ati amulala yakwatibwako bananga anzita nkutte munte nabagambye ntya faaza yabalekera omulambo gwabwe abantu balekawo mayiti paka fuuti lwe zaawera paka embogo ze baalagira bwe zakola ki bwe zaawera bagenda ogira bati nga mu ntaana mwali ne yeebakamu bulungi nnyo Mr. Kisemakula yannyumiza alina jjajjaawe eyo nakawuka eyo munda balinayo ndooza square mile nga 2 jjajjaawe oyo omundooza amanya yali w'amaanyi nnyo mu Buganda yalagira bamuziike mu mbogo 10 embogo 10 ndooza basima fuuti 5 ye yagamba fuuti nga 5 ate zaaliwo mukono basima byenjogera byaddala Mr. Kisemakula agenda omubuuzi yabinnyumiza mu bulungi ate yali talagira nti abantu bazisima mu bulungi nga tebakayani abantu babikola
mbogo 100 200 n'abeeramu kuganga ng'omutaka w'ekyalo w'amaanyi kane Taamale lwakuba yasaba Kizito bamusimbe omukukunavu naye nze singa nali wa luganda lwe ate nze kinkirinako buzibu ki basime keesi wejange nga yeesimbi mugisimira tugeze baba futi nga 7 bwe ndowooza keesi enza kuba ya futi nga 7 omuntu mwajja 7 kitundu awo ne musima wansi futi 13 nakkayo waggulu wasigalayo nga nnyezi 5 awo siraba munze buzibu era omuntu aba afudde kyekimu yasabye mu musirike nga yeesimbye ye bw'ayagala era nze nzikizigana n'omuntu waliwo yabadde abuuza abantu bafate banyivu eri Taamale yavuma be yafata sonye babaleke naye tabaagala tebadda mu kwetonda abafamile babaleke teri kibagenda kuba oli yakola bintu bye n'abantu bamunyiigira gwe banyiigira baale mu mubonereza nga mulamu era saagala muntu akwate nti mumuli baana ba Taamale taata mmwe yatunyiiza tebiba kwa oli taata waabwe bw'oba walemu okweŋŋanga Taamale nga mulamu sirikira ddala ne famire njigamba Taamale alina abantu babadde agugulana nabo ng'ebyaddala bamusobya ng'omuntu ye n'anoonya katiba mwagenda kulwanagana nabo n'alwana nabo bw'atyo tebasobola mutwala mu kkooti kitegeeza waaliwo ensonga ze bakakasa era kubanze namujjanga ku interview nemuga naye bajja kutwala mu kkooti naŋŋamba bagende kuba ye yagambanga nina bwino ku bantu abo so famire teyeemenya nnyo Taamale talina nnyo musango Taamale abantu beegugulana nabo balina ensonga zaabwe ng'abantu era balina eddembe erimusonyiwa mu mitima oba erisigala nga linyiivu mu mitima gyabwe life moves on nabo balina ababanyiigira nange nyina benyiiza already nga bali abo bagamba nze Nurdin yankola ki yantama kalaba omutwe kaleega kino ololololo but I don't care nga bwe mutanfaako nange sibakola ki sibafaako naye ngezaako kukola ebirungi ekirala nakigamba abantu nti tugezeeko okweyisa obulungi mu bulamu ngezaako obutawangula buli kintu ebintu ebimu mu bulamu tusobola okubaawo ate si buli kintu nti olina okukiwangula nja kukunyiiza leero enkya naawe okole ki onyiize naye singa buli gwe tunanyiiza tulina okudwadwalukana naye okukakasa ani mutuufu tuyinza obutamalaako mu bulamu olina okumanya nti olina lwolina okuwangulwa olina lwolina okuleka amazima gabeerewo olina lwolina okuleka abalowooza nti batuufu babeere yadde gwe naawe olowooza oli muki mutuufu wayita ebbanga mugenda omaliza nga muzzemu mukwataganya time bwetuuka muyinza okunyumya munoga naye omanyi kino kiwaŋŋamba tekyali kituufu nti kyali bwe kine bwe kiti nga mu mbeera situation we mwali that moment oba kwagala kakasa nnyo mazima omaliriza mulwanaganye mukyawaganye forever nina debate gye nabaddeko ne bannange ba Malikia Rahma Elhan ne Rema Bey twabadde ku TikTok ne muganda wange Rama nga twogamba nti mu busiraamu bukukkiriza omanyi busiraamu bugamba okulimba kyekimu ku bibi ebisinga obunene nnyo okulimba kubi nnyo okusinga n'obubbi kusinga n'obubbi naye maakyazi kubi nnyo obusiraamu bukukkiriza okulimba mukazi wo bwe kiba nga ky'omulimba kijja kuwangaaza obufumbo bwammwe ng'omubuulira amazima mugenda kwawukana mulimbe omukazi bw'olaba nga embeera gye muwangaaliramu okumanya amazima mugenda kwawukana mufiirwe laavu yammwe mulimbe toba na musango n'ogwo ogende weenenye ewa Mungu wo nti nimbye naye kyembadde nsigazza bw'oba towaayiriza bw'oba kyokola nga tukikola mu kuwaayiriza however nga tugeze bagamba ng'omumanyi omukazi wamulimbye dda obadde ku mukolo bwe guti wamugambye togenda kubeerayo kirabika ate bakulabyeyo
nga naye bw'okkiriza nti kituufu mbaddeyo ng'ate wamulimbye edda, bw'ofuna ensonga gy'omuteerawo emukakasa nti tobaddeeyo nga kijja muwa essanyu, mulimbe. Wizo kyakoze Nobert. Amukubye ebikoodi. Wizo manyiza akoze ata? Akubye Nobert ebikoodi. Buzibu ki? Tasasula. Ani atannasasula? Teyasasula Nobert. Kiki kimukubye? Anna katukuliko ebbaala ku mutwe. Ebbaala kweri. Lwaki Nobert takikuba? Ate akisobola. Ekyo ekitamiivu. Akubye waaki? Kati ogwobanja okuba mukulu. Okay. Katugiwunzike tugikoleyo kati. Olabye otya Mozi? Emala tukoleyo eddakiika 2. Abantu bange bakamba sibulire wano ate maaso awo mbaleetere Wizo Manizo. Bwino agamba ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.